Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba abatannaba gyegattako nyiga kalwedde ako osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde ebyo ebigenda okuyamba emibiri gyammwe, ebigenda okukomyawo abasirikale abalwanyisa endwadde mu mibiri gyammwe. Mukimanyi bulungi nnyo nti ennaku zino abaana abawala, abavubuka, abasajja, abakyala, mwenna ennaku zino muli bubi, mufuna endwadde ez'enjawulo nnyingi ezisumbuwa omubiri gwammwe, okugeza infection, zifuuse infection buli kaseera, okusiibwa wansi kufuuse okusiibwa wansi olw'ensonga kati obubuuka obubi bujja ne bukulumba ne busanga nga omubiri gwo tegukyalinamu basirikale basobola bulwanyisa obutasobola kukosa nga obadde bukulumbye, nga tokyalina basirikale basobola kulwanirira mubiri ogwo obutayisibwa bubi nga gubadde gulumbiddwa obuwuka obukyamu. Kati ngenda kukulaga by'oteekeddwa okulya ebigenda okuyamba omubiri gwo egudde ogufuna amaanyi agasobola okulwanyisa endwadde bwezi tezisobola okukulumba buli kaseera. Kati wairo ngenda kukulaga ebyo by'oteekeddwa okulya nga bibisi nga woobiraba. Tutandise n'eryenvu. Eryenvu ddyo sooka oliteeka ebbali, ddyo tetugenda digatta mubiri, ddyo lyakulya lyokka. Olina kkeera ku makya n'olirya ku makya nga wakazuka nga omaze okuseenya bulungi, omaze okunaaba bulungi. Eryenvu eryo oteekeddwa oddirya n'onywerako n'ekikopo ky'amazzi nga tekinnyogoga. Kati oyo ayitibwa kaloti. Kati tutandise ebyo by'ogenda okusalaasala obigatte ewamu obirye nga bibisi. Oli gwe tumaze kaloti, oyo green paper. Ndowooza mumutegeera bulungi. Ebintu ebyo byangu nnyo mu butale gyebiri bulungi nnyo, ne mu butale obutono ennyo oba mu maduuka babutunda ebintu ebyo. Eyo eyitibwa ennyaanya. Nkugambye njagala obisaleesale ng'obisalira wamu, obigatte wamu. Green paper busale nga butintini, kaloti nazo zisale nga kati butintini. Oyo ayitibwa cucumber. Cucumber waffe mu Uganda bwatyo bwafaanana asinga, naye nga talina buzibu y'omu, okitegeera era akola bulungi nnyo. Oyo cucumber. Ako katungulu okamanyi bulungi nnyo ate kalabika. Nkugambye njagala obisalire wamu nga woobirabye ebyo ng'ogyeko eryenvu, okitegeera. Oyo ayitibwa garlic mumutegeera. Garlic naye mungi nnyo mu maduuka atundibwa, okitegeera. Oyo ayitibwa garlic nga woomulaba. Nja tutunuulira ebintu bino bigenda kuyamba bulungi nnyo okufuna abasirikale abagenda okufuba okulaba nga balwanyisa endwadde ezikulumba mu mubiri gwo. Abasirikale abo baakendeera, kyobalaba nga olumbibwa endwadde buli kaseera nezikusumbuwa. Kati eyo ntangawuuzi. Entangawuuzi nayo giteeka ebbali, togigatta mu bino bye tugenda okusalaasala. Entangawuuzi yo olina kumenyako katini n'okameketa buli kanaku. Oteekeddwa okukamenyako n'okameketa. Akatangawuuzi nga katini okamenyako, osobola okukakolaki? Osobola okukameketa mpolampola oba n'okateeka mu kamwa mpolampola. Kakati ebintu biri bye nsoose okulaga, sooka obyozeeko bulungi n'amazzi agatookya, amazzi nga tegookya. Sooka obyozeeko bulungi nnyo. Eyo kaloti, green paper, ennyaanya ne cucumber. Kati womala obyoza n'amazzi aganyogoga, kati tufumba amazzi gajje bulungi nga bw'ogalaba ng'ago. Bwe gamala okujja gateeke mu kantu, tandika okgenda ng'obiyisaamu bw'otyo nga bw'olaba. Tobirwisaamu, teekamu obyetooloozemu, kati n'okiggyemu okiteeke wali ebbali, oteekemu ekirala. Mu mazzi ago agookya, nkugambye sooka obyoze mu mazzi agannyogoga, obyoze bulungi nnyo bitukule. Kati n'oluvannyuma ofumbe amazzi gookye bulungi nnyo, ogayunze nga fumbidde mu bbinika ndowooza ogirabye. Kati otandika okgenda ng'obisuula mu mwago agookya, osobole okutta obuwuka. Engeri gyekiri nti ogenda birya nga bibisi, sooka omale okutta obuwuka. Bwotyo byetooloozemu bwotyo mu mazzi. Oyo kaloti byetooloozemu, omale obiggyemu obiteeke wali eri, omuwaateko bulungi oyo kaloti, obusaleesale nga butinitini, obugatte wamu ne green paper n'ennyaanya ne cucumber n'akatungulu ne garlic n'ennyaanya. Obisaleesale obigatte wamu. Ogiraba eyo nnyaanya. Otegedde nga by'ogenda okusalaasala obitegedde. Ogenda kusalaasala green paper, osaleesale ennyaanya, cucumber, akatungulu, garlic ne kaloti.
byokka byolina okusalaasala nga woobiraba awo. Entangawuzi naggambe gijjeeko entangawuzi yo yakulya yokka yakumeketa yokka. Kati obiraba bibyo mbisazeesaze nga woobiraba. Mulimu cukkamba, galiki, ne mumbamu akatungulu, ennyaanya ne kaloti. Okitegeera byebiri omwo. Akatungulu kalungi nnyo akabisi ako tolina keerabira, olina obbisaamu byonna ne galiki ne green pepper. Okitegeera green pepper oyo tomwerabira naye mulungi nnyo wamu ne cukkamba naye mulungi omulyanga mubisi nga woobirabye, okugyako entangawuzi n'eryenvu naye bisigadde nga woobirabye, bisaleesale nga woobiraba weebityo. Kati omala obisalaasala njagala obirye buli kanaku. Oteekeddwa obbikola ebyo byolaba, oteekeddwa obbirya buli kanaku ng'ate bibisi. Ng'obisazeesaze bw'otyo nga woobiraba. Awo biteeke ku mmere oba muceere nga bw'ogenda okulaba oba ki obirye. Gwefuna engeri gy'obiryamu naye nga bikanakufuba okulaba ng'obifuna ng'obirya nga bibisi. Bigenda kuyamba okukomyawo omubiri gwe okufuna amaanyi okulwanyisa endwadde ze zibasumbuwa. Kibi nnyo okulinda okusooka okufuna obulwadde, sooka osooka otangire buleme kulumba. Kati tutandika okulya ebintu ebyo birungi nnyo. Bigenda kuyamba okufuna abasirikale mu mubiri abalungi abagenda okulwanyisa obuwuka obwo obukusumbuwa mu mubiri gwo. Tugenda kuddamu kulumbibwa ndwadde buli kaseera singa onaaba obirya buli kanaku. Ebyo ebintu ebyo byolabye byonna. Kati entangawuzi yo oteekeddwa gimeketa yokka. Omenyawo katini n'okateeka mu kamwa n'omeketa. Ennungi nnyo naye ejja kuyamba ku nsonga eyo ey'okufuna abasirikale bajja okukuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi nga tegulumbibwa birwadde buli kaseera. Okitegeera okameketa oba okateeka mu kamwa n'okanuuna mpolampola. Oba osobola okukameketa n'omanya nti kyo kiwedde n'obisigadde n'obisuula ebyo byomekese n'onuunamu amazzi ebisigadde n'obisuula. Kati eryenvu ddyo oteekeddwa ddirya ku makya nga wakazuukuka bw'oti. Olumala okusenya amannyo bulungi nnyo n'okunaaba n'omaliriza, teeka wali ekikopo ky'amazzi nga tekinnyogoga wamu n'amenvu. Amenvu ago oba nga bwe bayita buswiti ndiizi, osobola okulya obwenvu bubiri obwo nga woobulabye bubiri buba bukumala n'onywelako n'ekikopo ky'amazzi nga tekinnyogoga ku makya. Oba ng'olina bogoya osobola okulya omunwe gumu gumala ku makya n'onywerako n'ekikopo ky'amazzi nga kijjudde bulungi nnyo ate nga tekinnyogoga. Kigenda kuyamba omubiri gwo gukuuma nga kegamba tegukusumbuwa. Ogenda kuyambibwa okubeera nti ofuna abasirikale abagenda okulwanyisa omubiri gwo. Eryenvu eryo ddungi nnyo ligonza olubuto. Ogenda otandika okuteekayo ebintu ebikalu ebicyapati biki ebyo nga wasaddeyo dde kigenda okubigonza mu lubuto. Eryenvu gwe mugaso gwalyo. Ate amazzi malungi nnyo ganywa nga we nabagamba. Amazzi ago buli wooganywa ebicaafu bifuluma. Obutuli ne bweta bulungi nnyo. Ojjukira buli owakwolaba akooya ku mubiri gwo waliwo akatuli. Kati buli woonywa amazzi ago obutuli obwo buba bufuna empewo ennungi buba nga tebuzibikira. N'okweyoza mu lubuto nga we mukitegeera amazzi ago malungi nnyo mugemanyiiza okuganywa nnyo. Olunaku n'owoonywa nagamba olina okunywa liita 3 kiba kiwedde olunaku. Gwe ziteteekanye engeri gy'olina ozinywamu, si kuzinywa lumu wabula onywako mpolampola. Olunaku lugenda okuziba guwezeeza liita 3 oba 3.5. Kijja kuba kikuyamba okukuuma omubiri gwo nga mulamu tegulumbibwa birwadde nga bw'okitegeera. Nkugambye kati eyo ky'oba olabanga buli kaseera endwadde zibalumba ne zibaluma n'olumbibwa buli kirwadde tova mu ddwaliro. Ebiseera ebisinga omubiri gwo gubeera gwanafuwa. Kati olina kukola otya okugukomyawo guddemu kufuna amaanyi agalwanyisa endwadde ezo. Olina kutandikira kulya bintu ebyo by'olabye nga woobirabye. Birye nga bibisi, tobifumba. Birye nga bibisi birungi nnyo. Ogenda kufunamu vitamins mpitirivu ezigenda okuyamba okukuuma omubiri gwo nga mugumu. Olwaliro njagala tutunuulire kiki oteekeddwa okulya olunaku esobola okuyamba okufunamu. Kati nno byebyo nga woobirabye. Ennyaanya embisi nnungi nnyo, cukkamba omubisi mulungi nnyo, kaloti omubisi mulungi nnyo, akatungulu akabisi kalungi nnyo, galiki omubisi mulungi nnyo. Okitegeera kati n'olwekyo bigatte wamu bisaleesale bulungi nnyo nga mbadde mbisazeesaze nga woobirabye. Obirye nga bibisi
osobola obbirira ku mmere naye emmere eyo erina okuba tugeze ng'omuceere chipusi ng'ezo biteekeko bikuyamba okutta amasava ago g'olya buli kaseera kuba amasava ago butto oyo yakyasinza otuleetera obuzibu butto sukaali ebiwoomerera ebyo ebya buli kaseera obutanywa amazzi bye bikyasinza otuleetera obuzibu omubiri gwo obuwuka ne bufa obw'omugaso mu mubiri gwo n'osigaza kweganombi ne gubeeraawo nga tegukyalina makulu nga buli akalwadde akakulumba kakuyisa bubi buli kalwadde akakulumba kakuyisa bubi akantu kakusala ku mubiri n'ogendawo mu ddwaliro ng'obuwuka obusobola okujjanjaba ekiwundu bwonna tebukyaliwo tokyabulina mu mubiri kati n'olwekyo tandika okulya ebintu ebyo bibisi obuwuka obw'omugaso bukomewo mu mubiri gwo kibi nnyo okubeera nga bikaseera oyagala kubeera nga wejjanjabisa notaziiza njagala oziize obutafuna bulwadde obwo okusinga okugenda mu ddwaliro okujjanjaba kuba obulwadde bwe bukulumba buzibu okugenda ekyo subira naawe okimanyi kyobola nti ojja kugenda owagundi akuwa eddagala ogana okuwona ogenda owala ogana okuwona olw'ensonga nti okujjanjaba kuzibu naye singa obeera otangidde obutafuna bulwadde obwo obutafuna buzibu obwo kijja kuba kirungi nnyo kijja kukuyamba kati n'olwekyo kyenkusaba njagala osaleesala ebintu ebyo nowemba nina kyesitaddeemu ng'okimanyi kiteekemu ebintu ebisinga byonna birungi obiryanga bibisi ekyo nkibabuulira tebitta tebirina buzibu zinabagamba bintu byembalaga ebiseera ebisinga biba bituufu tebiba na buzibu wekugamba nti ente ennyanya giryenga mbisi cukkamba mulyenga mubisi akatungulu kalyenga kabisi galiki mulyenga mubisi mba nina ensonga lwaki nkikugambye bibeera birungi tebiba na buzibu obeera ojja kufuna bufunyi bulamu bwereere okitegeera bwekityo bwe kiri temwerabira kunywa amazzi bwe bulamu nywa amazzi nga bw'okiwulira mwe abakyala abatawanyizibwa obuzibu obusinga mwe abakyala mulina nnyo obuzibu obasumbuwa naddala endwadde ezibasumbuwa ennyo nno endwadde zibasumbuwa nga bwe mukiwulira kati weekwate nnyo ebintu ebyo ebisibisi obiryenga ogenda kufunawo enkyukakyuka mu mubiri gwo ekyo nkikubulira singa onaaba obirya buli kanaku nkujja si obigula w'okomawo ng'obadde okola n'obisalaasala n'owaka omwami wo naawe n'olyako n'abaana bano mubayigirize okulya ebintu ebyo ebibisi kijja kuba kirungi nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugyegatteko kijja kuba kirungi nnyo olunaku olwaleero njagadde embalaga ebyo byoteekeddwa okulya ebigenda okuyamba omubiri gwo guddemu gufune abasirikale abalungi abalwanyisa endwadde ezo ezibasumbuwa kyenjagala otuuka otone nnyo totasobola kulaba tubalumba ne tubasumbuwa naddala wansi eyo tubasumbuwa eddagala ne libula obulwadde ne bukula ne bufuuka obw'obuzibu so obeera n'abasirikale abasobola obbulwanyisa tojja kufuna bulwadde obwo bwe buto bwa wansi eyo kusiibwa biki bwekityo bwe kiri ekyo nkibabuulira mufube okulaba nga muli ebintu ebyo ebisibisi bibayamba okwejjanjaba ebyentaddewo wano naye by'omanyi bye sitaddeewo bifune obirye kijja kuyamba kati ng'emboga sigitaddeewo emboga nayo nnungi nnyo embisi ng'obusayisaze nga butono obugattamu nabwo n'obulya bulungi bingi mubiryenga bibisi mufunemu ekyo ekyomugaso mwebale nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba